Kadama TV tugenda kweyongerayo okubeera nga twogera ku baana b'Oman. Baana b'Oman mumbuuzizza nnyo mugenda kuddayo mutya. Tukola videos ezimu simanyi abamu muyinza okubeera nga muzimiisinga ne tubeera nga mutubuuza ebibuuzo ate bye twaddamu ng'edda. Ng'akatoko example ey'okubeera nga okuregisteringa twakolera video ne tukulaga engeri omuntu gy'oweregisteringamu wa gy'ogenda. So mba nsaba nti engeri gye tubeera ne messages nnyingi osobola okubuuza ku munne yaregisteringa n'akulagirira kiki twabalagirira n'obeera ng'oregisteringa. Then n'ebibuuzo ebimu bye mutubuuza tujja bigattanga wamu tubeere nga tusobola okubiddamu. Embassy yeorganizinga ennyonyi oba yeorganizinze ennyonyi nga 9 egenda okuva e Oman. Ministry of Foreign Affairs yateekawo entambula z'ennyonyi engeri gye zigenda okuva oba gye zigenda okubeera n'okubeera nga ziva nga mu ngeri eyo ewa directives embassy n'ebeera nga ekolera ku mateeka ga Ministry of Foreign Affairs mu Uganda. So entambula z'ennyonyi twazibalaga nga Ministry of Foreign Affairs mu Uganda egamba nti expecting ennyonyi nga 9 okuva e Oman n'ensi endala awo twayogera. Kakati Ugandan Embassy buvunaanyizibwa bwayo okubeera nga ate eorganizinga ennyonyi zino nga bemala okuorganizinga ennyonyi zino ate ebeera etegeeza abantu abagenda okutravelinga. N'ekirala abaana bangi nnyo abatukontaktinze nga bagamba nti babbosi baabwe babagambye nti waliwo ennyonyi egenda ogenda nga 9 bo ne bagamba nti ebisaawe bikyali biggule tebakikkiriza. Bayinza okubeera batuufu, ekisaawe kiyinza okubeera kiggale nga bo bwe balowooza, naye tuyinza okugamba ekisaawe kiggule ku bannayuganda abava mu nsi endala. So kino ekintu mba njagala mukibanyonnyole bulungi ate bw'oba okibanyonnyola balage information eva ku embassy. Information eva ku embassy kugamba yeebeera esinga kuba bakkiririza mu embassy. Gubalage nti embassy egamba nga 9 waliwo ennyonyi egenda okubeera nga eva Oman. So kino ekyokugamba nti nno ebisaawe biggale omugamba kituufu ebisaawe biggale naye ate biggule ku bannansi ababeera bayingira. Nabannyonnyola ne bagamba nti ekisaawe kibeera kiggale ku muntu nga tourist, omuntu ajja okukyala obukyazi e Uganda oba nti omuntu azze agenda kulaba nga agenda mu national parks. Ebisaawe bibeera biggale ku bantu abo naye ebisaawe biggule ku bannayuganda ababeera bakomawo naye nga arrangement eyo erina okubeera nga ekolebwa Ministry of Foreign Affairs newa directives embassy n'ebeera nga etegeka entambula z'ennyonyi okuva mu nsi eyo bannayuganda gye bali. Ennyonyi y'omwenda egenda okuva e Oman, embassy egamba nti ekyali mu negotiation between Fly Dubai ne Salam Air. Bakyateesa balabe ani akyasinzeeko price ennungi era nga embassy yeeyongerayo okugamba nti yagenze okulaba nga ebisale ba Ethiopian Airlines binene nnyo nga tejja kusobola kubeera ng'ekolagana nabo kubanga mumanyi nti bakadaama sekadaama tetulina ssente nnyingi nnyo za kusasula ku ya ticket. Ate nga na wano Ethiopian Airlines bwe neewuunyiza nti nga bo ennyonyi ya Africa ate be baali badde bateeka wansi ebisale kuba Ethiopian Airlines okutwaliza wamu tubadde tugiwagidde nnyo mu bintu nga bino okusinga ate Salam Air oba Fly Dubai. Tuwagidde nnyo Ethiopian Airlines nga tukomawo naye ebisale byabwe birabika biri waggulu. So mu time ng'eno embi ate naalisuubidde nti yali badde nga nayo netuyambako naye ekyo tetujja kigenda mu details. Embassy yagambye ekyalinza okulagana nayo olw'ebisale byabwe okubeera nti binene nnyo. Mwenna abagenda oba abategeka okugenda waliwo ebintu bye twasoma 17 by'olina okubeera ng'oteeka mu nkola. Ebintu ebyo tetujja biddamu naye osobola okugenda mu video ze twakola n'olaba omuntu oba oli ready okugenda e Uganda biki by'olina okubeera nga otunuulira, biki by'olina okubeera ng'omanya. Embassy byeyagala mu contacting embassy egenda bawa directives ne information kuba abaana bangi batugamba tetwaregisteringa twakola nti omuntu bw'oba toregisterinze okuregisteringa kuli kwe kuti. Engeri nti embassy erina okubeera ng'ekola ku travels zino eba yeetaagisa okumanya baana bameka abajjuzza, baana bameka abali willing okusasula air ticket era baana bameka abatali willing okusasula air ticket naye nga baregisterinze baagala kukomawo. So ekyo kyanguwa oba kigondezaako embassy okumanya abantu beediringa nabo abasobola bali bameka abatasobola bali bameka.
So ekintu ekyo mba njagala mukitegere bulungi ne questions ze mutubuuza nti zibeera nga video singa ugiwuliriza ojja kubeera nga oddibwamu ekibuuzo kyewali badde otubuuza. Kuba waliwo abatubuuza okuregistaringa tugenda kukola tutya, tuli Emani, tuli Oman, tewali embassy n'ebintu bino tuzze nga tubyogera nti Oman, Bahrain, Kuwait, ensi zonna ezo ezitaliiko, Jordan zonna ezitaliinaayo embassy, Ugandan embassy in Saudi Arabia ye bavunaanyizibwako. Gye mubeera mulina contactinga ne mubagamba ebizibu byonna bye mulina n'okubeera nga obuyambi mwetaaga obuyambi. So tugambye nga 9 ennyonyi egenda kuva Oman n'ennyonyi ejja kuvaayo yokka nga ennyonyi ejjudde. Ennyonyi erina okubeera nga ejjudde, so mbakubiriza nti bwe mubeera mwewandiisiza ate mugezeeko okulaba nga mulina engeri gye mukola ki, gye muyiyamu ssente okusasula. Embassy eyongerayo n'egamba nti okusasula kuno okw'ennyonyi eno kuba bagenda kukozesa Fly Dubai oba Salam Air tebannaba kubeera nga bakyali mu ntegeka okulaba okugondezaamu abantu banaasasula batya. Era information eyo tunaba tugifunye tugenda kujja wano Kadama TV tubagambye nti babagambye musasule bwe muti. Togeza n'okwata ssente zo n'oziwa omuntu. Ekyo tukibaddamu. Togeza n'okwata ssente zo n'oziwa omuntu nga embassy etegeka abaana okubeera nga bakomawo nga si ye kugambye. Kuba embassy yetegeka nti muyina kukomawo bwe muti ne muti. So omuntu ategeka ate yalina okugamba n'engeri gy'osasulamu. Naye bw'onookwata ssente zo n'oziwa omuntu nabaleetera story awo ey'omwana gwe babbako $2 million, baamufera $2 million ne bamulaga nti bo bagenda muleeta. Na waliwo n'abagamba agenda kuyita Kenya, agenda kuyita Tanzania, agenda kuyitawa, mubeere beegendereza abantu abo abiyita bakayungirizi bajja kubalyako ssente zammwe. Embassy yeeyongerayo n'egamba nti already ekyo nabadde nakyogeddeko eky'okubeera nga mujjuza ebintu ebyo 17 Uganda byeyagala ng'omwe muli okubeera nga mubeera ne test eya COVID ekiraga nti n'oli mulamu. Ekintu kino twakyogerako ne tugamba nti waliwo amagezi mangi g'osobola okuyitamu. Kati bino nze mbibagamba kuba nkimanyi nti kisoboka. Omuntu yenna bw'oba tolina ssente za COVID mbawa magezi gwe ulwala. Bosi wo bw'aba agamba tagenda kuteekamu ssente za COVID nga naawe toziyina naye ng'olina ezaayo ya ticket gweweerwaze. Kugamba weefeese weekoloze bajja kukutwala mu ddwaliro kuba bano abantu nabo batya. Abantu bano nabo batya obulwadde buno. Tosobola kubeera mu nnyumba ng'okolola nga weefeesa omuntu n'atakutwala mu ddwaliro. Era bwe bakutwala mu ddwaliro mu mbeera eriwo kaakati ejja kubeera nti bakutandika ku testinga na COVID, COVID test gye bagenda okukolako. So mugezeeko okulaba nga mukola obukodyo bwonna okubeera nga musobola okukomawo. Mugezeeko okubeera nga mukola obukodyo bwonna okusobola okubeera mukoma. Bw'obeera ng'olina ssente za ticket, waliwo omuwala yatugamba awo nti ate office yamusaba 1.5 million ya COVID test. This is very unfair. Ticket tesobola kubeera ku million nga 2 ate gwe n'ogamba omuntu COVID test egenda kubeera ya 1.5 million. Bakadaama tebalina ssente ate jjukira nabo n'obusente bwe bateekamu babadde basonda busonde. Babosi abamu baganye okusasula. Waliwo n'omuwala gwe twabaleetedde nga bosi agamba nzira kugula emyaka 7. Kuba batya nti bwe mugenda kuba jjukira nti kati tewali bayingira. Bwe wabeera nti tewali bayingira kitegeeza nti gwe bw'ovaawo office eyinza okuta providinga muntu mulala. So mwegendereze ate n'engeri gye mukwatamu babosi bammwe. Bw'oba ogamba bosi wo nti ogenda nabagamba tomulaga nti nate obadde mukomera. Tomulaga ssanyu nti bannaaye emponyi nzira Uganda. Mubukwate mpolampola nga gw'olina ky'ogoba. Mukwate mpolampola nga gw'olina ky'ogoba. Omanyi nti no bosi wange agenda kunnyamba akole bw'ati ne bw'ati. Kwaba abaana bagamba nti babosi baabwe tebabakkiriza bye boogera. Mukwate enamba za embassy muzibawe babakubire babakakase. Ngenda kubawa enamba wano bosi wo gy'alina okkubira. Bosi wo bw'aba takkiriza bintu by'oyogera waliwo abantu bano abakolera ddala ku embassy nga biba contact people ku embassy. Waliwo omwami bamuyita Mr. Nur Biaruf
ngali ku number plus 966 54 711 665 newabeerawo ye head of mission mwami byarufu newabeerawo Ivan Kakama eri plus 966 55 83 94 601 kadeni osobola okukwatagana ne ate ne mwami Mayengo Yusuf. Mwami Mayengo Yusuf twabawadde namba ye. Mwami Mayengo Yusuf twabawadde namba ye ne musobola okubeera nga mukwatagana naye. So ne wabeerawo ate ne mwami Godfrey Mutabazi. Mwami Godfrey Mutabazi ye coordinator wa Association of Uganda Community in Oman. Ono omwami buli muntu yenna abantu ba Oman kuba nfuna nnyo emails nga ziva Oman. Abantu emails ne WhatsApp messages. Abantu be Oman mbadde mbasaba mu contacting omwami ono. Buli muntu yenna ali Oman ng'ofunyeemu obuzibu wandiika enamba eno ocontacting omwami ono gwe bayita Godfrey Mutabazi. Enamba yeri plus 96 89 86 64 984 kanjiddemu eri plus 9 6 8 9 8 6 6 4 9 8 4. Omwami oyo bamuyita Godfrey Mutabazi. Buli muntu we Oman mu contacting ajja kubeera nga akuyamba mu kintu ekyo. Tubasukumidde nnyo namba ye ku WhatsApp naye kansubye nti buli awuliza message eno wakati ebibuuzo bino byonna bye tubuuza waliwo abantu ate abasobola obiddamu straight. So byebendooza ebintu bye mbadde mutubuuza abantu be Oman era tubaagaliza olugendo olulungi ate mwegendereze bwe mbeera mutuuse Uganda ate nga nnyongera obbakubiriza nti omuntu yenna contract nga tennaggwako okyayinawo akabengereza n'ogamba nti bannaayi naalibadde nsigala wano n'embeera nga nkola togezaako kugenda bugenzi. Waliwo omuntu asobola n'okuwa reason nze njagala kudda Uganda contract yange yaweddeko nga naye baboosi bange bakyanjagala naalibadde nsobola okukola naye ng'akulaga nti adda Uganda ayagala kulaba Uganda eri etya. Uganda eringa bwe wagireka so temuwa reason za kuvaayo. Bana Uganda nayo si nnyangu bannaayo. Uganda nayo si nnyangu. So njagalira ddala muveeyo nga ddala mutuusizza okubeera nga tinamuvaayo. Omuntu aba agamba nti nuyinga contract nga ddala olaba wobadde oli okyasobola okukola ku ssente. Nali basabye musooke mubeereyo musooke mukole ka ssente. Okuggyako ng'embeera gy'olimu mbeera mbi then awo osobola okuvaayo. Waliwo omulala awo yaŋŋambye simanyi ayagala kuvaayo ayagala kulaba okulonda bwe kugenda okubeera. Okulonda bwe kugenda okubeera kikyoka ofunamu. Kikyofunamu mu kulonda bwe kugenda okubeera. Muveeyo bannange nga mwetegereza kuba oyinza okuvaayo ate n'otafuna mukisa gw'amangu kubeera ng'okomawo. So chance bw'eba nga weeri ey'okubeera nti nno chance bw'ebeera nga weeri ya boss okugamba nti osobola okunyuwinga contract n'obeera ng'ogizza bujja nga wooli ddala bakuyisa bulungi. Naali basabye mweyongere okukola naye bw'abeera boss wabadde akuyisa bubi sibirawo engugu. Muve mu bintu by'ogamba njagala kujja kulaba Uganda nga bweri tolina kyogenda gikolako ne boonojja ennaku 2-3 ojja kuba ng'omaze ate okugamba nti bana ate naviirayo kyeri nga kasana akookya koolaba nga okayitamu kakookya nga kakookya ne mu nsawo kuba ezo ssente z'oba ojjeyo zibeera ntono nnyo zibeera zijja kuggwawo. Naye omuntu yenna abeera mu mbeera embi nga mbagambye vaayo. Abantu abatugamba musimanyi nzijja njagala kulaba okulonda bwe kugenda okubeera sigga okulira okulonda toli ku party oba committee ya Electoral Commission. Njagala muveeyo nga lwa nsonga contract yaggweddeko ddala bikutamye oba oyagala kulaba abaana ddala ng'olina okukikola